akulembera abakyala mu kibiina kya FDC Ingrid Turinae afulumyewo ennaku kusanga 12 ez'enkya ng'ali wamu n'ab'ekinywi kye. Bano basobodde okutambulako akatemerero nga bagenda beegattibwako abawagizi baabwe. Wabula babadde bayingira mu kibuga ky'Eggayazi, poliisi n'ebayimiriza era Ingrid n'emulagira ayingire emmotoka ya poliisi bamutwale ku kkooti gy'abadde alaga. Wabula poliisi emusanzeemu obuzibu era okumuyingiza motoka bakikoze ku mpaka. Please, you leave me to go. Why should you make me? Why? Ye mmeeya w'e Kawempe Mubaraka Munyagwa Sserunga naye yakedde kuzambalira ku mugongo n'atambuza bigere okwolekera ekitebe ky'eggombolola. Bw'avudde n'asaze mu busazi n'ayolekera ekkubo ly'omu Kibe zone eriguuka ku luguudo lwa Northern Bypass ng'abawagizi bwe bamweyungako. Munyagwa asinze kwettanira kuyita mu bukubo bwa ppanya ng'agezaako okwebalama poliisi. Wabula abadde atuuka ku luguudo lwa Northern Bypass n'asanga loole ya poliisi ng'ekubyeko bugule wano era tasusseewo. Wadde musajja wa matanta nnyo agonze n'ayitiriza kubanga ayingiriddewo kabangali ya poliisi. Ate yo mbaka wa Parliament omukyalo wa Kampala Nabilah Naggayi Ssempala naye yakedde kwesuula mu ddene okuva mu maka ge Buziga yadde ng'abadde awenyera. Atambuddeko ekiseera olwo n'agasimbagana ne poliisi. Bamwegayidde ayingire emmotoka ya poliisi n'aguguba ng'agamba nti teyeesiga mmotoka zaabwe. But you know, I feel so uncomfortable going with police. Honorable, it's like this. We are respecting you as our honorable. We don't want to embarrass you. Neither do we want you to embarrass us. We vote, we go. This is the most professional way. You should really admire the police force. This is the most professional way. Batuta akaseera nga bakaayana era ne bamuleetera mmotoka endala esinga ku gy'asoose okugaana. Wabula eno nayo bw'agigaanye ne bagimuyingiza lwa mpaka. Enter the vehicle. Let it enter. We've requested for 1 hour. They want us to kneel down. Emmotoka zino ziwenyuse buweewo yogayoga nga ziri ku poliisi ya CPS. Eno Nabilah oluvannyuma gy'aggiddwa n'atwalibwa mu kkooti ya Buganda Road. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.